Steve kwaniza ku Fadi TV chukina kusaba subscribing ate like video ino comment section wili aho bakuchotesa obachi wabula ku video ino Eddy Kenzo nolima namakulu mukwano gwawe gwandiddamu akadde kona esawa yona mu subscribing bagise Fadi TV YouTube channel kwa updates ezinava likati kisa wale mali akatambatambula ku mukuto gwa UG News wali ku site yemu esikagamba yesikika mu kufulumya amawulire agesikika ku side y'abasibu bafa ebinjawulo bali ku nsonga za Eddy Kenzo kubanga yafunye ekyana kiwali ekipewa n'ekyana kibalaga ekyana kirira nzuga kinako n'olyanga n'amaduga ku isi Eddy Kenzo yalonze n'amala obula ku mukuto gwa Facebook wali group ya Eddy Kenzo evudde n'evumirira omukyala gwe yalonze gambe Eddy Kenzo omukyala bamulonze naye bemana makula y'omuluubiriza ki kyokka ate ekisinza okuntabula bana aba group ya Eddy Kenzo balaganga abasanyuka ate mu kusooka nti yafunye omukyala ate kasitaza bagamba bemana makula omuluubiriza ki bo bagamba nti bemana makula balina essuubi nti ajja kubbewa Eddy Kenzo naye gw'osubira wammago omugobezi wa Fadi TV gw'osubira bemana makula ayinza okubbewa Eddy Kenzo kuba yo mukuto gwa Facebook aba group ya Eddy Kenzo bo balina essuubi bagamba nti Eddy Kenzo Lwema ajja kubbewa ne banayitayo emyaka emeka banayitayo emyaka 10 bemana makula ajja kudda ewa Eddy Kenzo Nekali nebuuza bagamba nti ajja kuddawa Eddy Kenzo nga wase emyaka 10 Eddy Kenzo aba atunula ne musajja watu abaali awo nga lirema n'amakula aba akyamiriranga bwamirira kati twalize namwe muli pa Facebook basomja enrozi basinga mwana bamwavaako n'okuvaako simanyi nakumanya Eddy Kenzo musajja watu yafunye ekyana kiwali n'akipostinga ku wa Instagram ne Facebook ngalaga nti mukyala gwagenda okuzza mu kifo kya Lwema n'amakula nti bagenda okufuula mukyala we omujja mwana mulungi nnyaanyiza ekyana ky'embalali ekina kibalagavu nnyo kyana kibalagavu nnyo Eddy Kenzo yakitadde mu lwatu n'agamba abadde beebuza omukyala omupya gwegenda okuwasa yono omukyala gwegenda okuwasa omupya abagurupi bo bagambe Eddy Kenzo Lwema n'amakula baako ky'omulowoolereza omukwano gwabwe tukiwa gujja kudda ogujja kumala guddemu wali ku mukuto gwa UG News bataddeko article akalaga nti gurupu yaki ya Eddy Kenzo bo bagamba Lwema n'amakula ajja kudda wa Eddy Kenzo akadde konna bo balina essuubi bagamba nti ajja kudda akadde konna bo bagamba Eddy Kenzo munyigeewo oyo ne olikewo ko n'ekifo kya Lwema n'amakula akadde konna ayinza okudda kuba eri gyali si walungi wookya nange gwe obulira mwana babakiri banyiiza gwe musajja atu yabivaako dda n'ebya Lwema n'amakula ate bo babizza baagala ebyonoonese ba social media endowooza abasinga ddala ku mukutu gwa Facebook baagala ebintu ebyonoonese Eddy Kenzo Lwema n'amakula amuvaako dda atamba na bigenda kati saa zino Lwema yamujja dambongo bwe dda lwakuba ba social media endowooza bebakyasibyewo embeera naye nga Eddy Kenzo ye yafunye n'omwana omutwe oli gw'embala z'ekifaananyi wali vidiyo ng'etandika omwana mubalagavu omwana oyinza ogamba nabamata nga wamulengera omwana muwalungi oyo omwana weeyembala naye baba watabu Eddy Kenzo yalonzeemu ono omwana mubalagavu nnyo omwana anaaba mata anywa mata anaaba mata tanaaba mazzi ono omwana anaaba mata Eddy Kenzo yalonzeemu ono wabula ate abagurupu ya Lwema n'amakula bagamba Eddy Kenzo kituufu wamma londa we bali kulonda akuwonyeeko kuba wandika bangude obufumbo bwaffe obwandibadde nga tolina mukyala kati ofunye omukyala kati obufumbo bwaffe ogenda kutebenkera bakimu Lwema n'amakula ali ku mukuto gwa Facebook bo bwe bagambye obula ku mukuto gwa UG News article aka mukuto gwa UG News bano bafuna mawulire g'abasebu kati kalaga article akamu kalaga nti Eddy Kenzo ye kuvaayo kwogera ku nsonga eno newankubadde ebintu bino bitambudde kati ku social media platforms zibakosa ne sites ez'amawulire Eddy Kenzo kubaako kyavaayo kwogera ku nsonga eno ye yavuddeyo kimu ng'alaga bannayuganda omukyala gwagenda okuwasa omupya era mulinde embaga ya Eddy Kenzo ejja kumenya ebitooke wakati Eddy Kenzo ayanza n'okukola embaga n'esinga ya Dr. Amulazze Lwema n'amakula mulinde embaga ya Eddy Kenzo mukyali awo nno muyinza obiyita ebyokusaga naye mwatu bitandikawo ebiti mpolampola ebya Lwema n'amakula byatandika bitani Dr. Amulazze mwasooka biyita byakusaga abamu ne mugamba izo stanti bali mu getageta baagala kutraininga ku social media naye ddala biseesi nabyo bibakiri ebimu bagamba ewali omukati wabula muliro kati mujja kuddeyo mu nnyomembo Eddy Kenzo omukyala gwe yafunye just
ati wa kiwaani simanyi ati agala mawulire agala kubeera nga trendinga simanyi nga abamu bagamba ayagala kubikira biri ebyoli fani bwe yakuba microphone nedda munna ebiseera siga ebintu biba bituufu ne mu biwakanya abe social media endowooza abasinga ekikuba social media endowooza abasinga muwakana abasinga mwagala nnyo okuwakana ne kati mulindeeko nno mujja kumbuulira nga bituufu bamunayogera bikinga amukubye embaga erimake ate ng'embaga ya tabu nnyo simanyi kiki munayogera naye nga mugira muli eyo nga muwakanya ngene ebintu bigenda mu maaso musubscribing bagita RTV yujo omugole wa Eddy Kenzo naye abasinga baagala awaddewo enkolagana ne Rema Namukola ne Eddy Kenzo atiko badde mbaagala naye nga mwami na mukyaki kate nga aliwa Dr. Amulazze kugamba ba social media ndowooza abasinga muli bagwagwa nammwe abamu muli bagwagwa munasonyiwa obavuma naye nga muli bagwagwa omuntu yagenda edda niwaba wayiseewo emyaka 10 ng'omuntu era akyalinze munnaye kambuuza emyaka 10 nga giyiseewo musiga Rema Namukola anabeera myaka emeka Eddy Kenzo anabeera myaka emeka mwagala baddemu okwesinkana nga bali mu myaka nga 4 oba 5 muli balalu mubalake nammwe bannamwe beeyagale Eddy Kenzo wamma funa omukyala wo mupya Rema Namukola asigale ewa Dr. Amulazze Eddy Kenzo takyakwetaaga wafuuka bikadde Eddy Kenzo wafuuka bikadde Rema Namukola nawe Rema Namukola afuuka bikadde Eddy Kenzo n'ensonga buli omu yeesonyiwe munne tugende mu maaso n'okubanga tukifa bakula mwongerere enkambo Eddy Kenzo sigala mu muziki gwo nga bwengizaawo mwana mwa tulinze embaga wama Eddy Kenzo anti yayimba akayimba ng'agamba tulinze omugole Yiino bane temuwakana omugole wa Eddy Kenzo yoyo olw'ensonga mube stand by olina okusibwa mbaga ya Eddy Kenzo akadde kono anytime musubscribing like video eno comment section weliawo baako kyotesa oba kyowabula naye nga omugole akadde konna embaga ya Eddy Kenzo egenda kuba eyingirawo akadde konna as soon as possible buli kugamba akadde konna be stand by temulekera okuwakana ba social media endowooza ti Eddy Kenzo anoonya amawulire ajja bakubako embaga makise mugambe mwattu atandika okugamba mwattu byali bituufu ng'ate mwawakanyanga n'olw'ensonga mulekere nga okuwakanya nga temusoose kulabako musubscribing RTV igane kale mwere bulungi bye bye